Essula 11. Awo Yabini kabaka w'e Kazoli bwe yakiwulira n'atumira Yobabu kabaka w'e Madoni ne kabaka w'e Simuloni ne kabaka w'e Akusafu ne bakabaka abaali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono mu nsi ey'ensozi ne mu Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Kinnerosi ne mu nsenyi ne mu nsozi ez'Eddoli ku luuyi olw'ebugwanjuba eri Omukanani ku buvanjuba ne ku bugwanjuba n'eri Omwamoli n'eri Omukiiti n'eri Omuperizi n'eri Omuyebusi mu nsi ey'ensozi n'eri Omukiivi Kerumoni gye lusimba mu nsi ey'e Mizupa. Ne bajja bo n'eggye lyabwe lyonna awamu nabo abantu bangi era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja bwe guli omungi n'embalaasi n'amagaali bingi nnyo. Awo bakabaka abo bonna ne bakuŋŋaana ne bajja ne basimba olusiisira awamu ku mazzi ag'e Meromu okulwana ne Isirayiri. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Totya olwabo, kubanga jjo nga kaakano ndibawaayo bonna nga battiddwa mu maaso ga Isirayiri. Embalaasi zaabwe olizitema enteega, n'amagaali gaabwe oligookya omuliro." Awo Yoswa n'ajja n'abalwanyi bonna awamu naye ne babalumba ku mazzi ag'e Meromu nga tebamanyi, ne babagwako. Mukama n'abawaayo mu mukono gwa Isirayiri, ne babakuba ne babagoba okutuuka ku Sidoni ekinene ne ku Misurefo Sumayimu ne ku kiwonvu Mizupe ku buvanjuba, ne babakuba obutasigazaako n'omu. Yoswa n'abakola nga Mukama bwe yamulagidde, n'azitema enteega embalaasi zaabwe n'ayokya omuliro amagaali gaabwe. Yoswa n'adda ennyuma mu biro ebyo n'amenya Kazoli ne kabaka waamu n'amutta n'ekitala, kubanga Kazoli edda liri kye kyali ekibuga ekikulu eky'obwakabaka obwo bwonna. N'emyoyo gyonna egyalimu ne bagitta n'obwogi bw'ekitala ne bagizikiririza ddala, tewaasigala wassa mukka. Ne Kazoli n'akyokya omuliro. N'ebibuga byonna eby'abakabaka bali ne bakabaka baamu bonna Yoswa n'abamenya n'abatta n'obwogi bw'ekitala, n'abazikiririza ddala nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira. Naye ebibuga ebyayimirira ku bifunvu byabyo Abayisirayiri ne batayokyako n'ekimu, wabula Kazoli kyokka, ekyo Yoswa n'akyokya. N'omunyago gwonna ogw'ebibuga ebyo n'ente, abaana ba Isirayiri ne babyetwalira okuba ebinyage byabwe. Naye buli muntu ne bamutta n'obwogi bw'ekitala ne babazikiriza, ne batasigazaako muntu assa mukka. Nga Mukama bwe yalagira Musa omuweereza we, Musa bwe yalagira bw'atyo Yoswa, ne Yoswa bwe yakola bw'atyo. Teyaleka kintu obutakikola mu byonna Mukama bye yalagira Musa. Bw'atyo Yoswa bwe yatwala ensi eyo yonna, ensi ey'ensozi n'ey'obukiika obwa ddyo yonna, n'ensi yonna eya Goseni, n'ensi ey'ensenyi, ne Alaba, n'ensi ey'ensozi eya Isirayiri, n'ensi ey'ensenyi yaayo, okuva ku lusozi Kalaki okulinnya e Seyiri okutuuka ku Balugadi mu kiwonvu kya Lebanooni ekiri wansi w'olusozi Kerumoni. Ne bakabaka baayo bonna n'abawamba, n'abafumita, n'abatta. Yoswa n'alwawo ng'alwana ne bakabaka abo bonna. Tewali kibuga ekyalagaana emirembe n'abaana ba Isirayiri, wabula Abakiivi abaali mu Gibyoni baabimenya byonna mu kulwana, kubanga kyava eri Mukama okukakanyaza emitima gyabwe okujja okulwana ne Isirayiri, alyoke abazikiririze ddala baleme okulaba ekisa, naye abazikirize nga Mukama bwe yalagira Musa. Yoswa n'ajja mu biro ebyo n'amalamu Abaanaki mu nsi ey'ensozi, mu Kebbulooni, mu Debiri, mu Anabi, ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Yuda, ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Isirayiri. Yoswa n'abazikiririza ddala wamu n'ebibuga byabwe. Tewaali Baanaki abaasigalawo mu nsi ey'abaana ba Isirayiri, wabula mu Gaza, mu Gaasi ne mu Asudodi mwe mwasigala abamu. Yoswa bw'atyo bwe yali ensi yonna, nga byonna Mukama bye yagamba Musa. Yoswa n'agiwa Isirayiri okuba obusika nga bwe baayawulibwa mu bika byabwe, n'ensi n'ewummula okulwana.